Abasimiddwa n'emidaali enkaaga mu ogumu be baakola obutaweera okulaba nga omukolo gwa NAMNEG 77 gitambula bulungi mu January w'omwaka ogwedde. Abaweereddwa omudaali gwa Crested Crane First Class kubaddeko Ssaabaminisita Rubina Nabbanja, omumyuka owokusatu wa Ssaabaminisita Hajjati Rukia Isanga Nakadaama, omuwandiisi wa Kabinenti Luce Nakyobe nga bano basimiddwa olw'obuweereza obulungi. Omulala afunye omudaali amyuka akulira ekitongole ky'ennyonyi mu ggwanga Olive Birungi Lumonya. Bwe bakuwa omulimu gukole n'omutima gumu, teekamu buli kyetaagisibwa, kubanga okutegeka omukolo guno ku airport y'Entebbe International Airport okukyaza abagenyi abawerera ddala 2,000 ne tubayisaamu bulungi ba pulezidenti bonna n'abatali ba pulezidenti ne batambula ne bava ku airport ne batuuka gye balaga nga tebalina buzibu bwonna n'okuddayo. Kyali kintu kya muwendo nnyo. Omugagga Sidiru Paleri yaweeredde omudaali gwa Crested Crane Second Class ng'ono anokoddwayo olw'obuweereza bwe yeenyigiddemu mu kisaawe kya bizinensi. Omudaali gwa Crested Crane omutendera ogwokusatu guweereddwa minisita okuli John Mulimba n'Okero Olyemu nga bano basimiddwa olw'obuweereza obulungi. Abalala abafunye emidaali kuliko yali minisita Vincent Bagiire, Haji Yunus Kakando omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ya pulezidenti ne minisita w'ensonga z'ebweru Jeno Jodong. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.